Namba kakati ate saawa eno sirina ssente kakati simanyi na kumanya oba tugenda kukola batya hani kubanga ssente nazimuwadde dda nsirika busirisi ne ngamba okay so I went nina ssente zange nagenda mu town nensiba enviiri zennyini nayagala mulage nti I'm not too cheap like that you know ku ddagala yanimba ku nviiri animbye ate tayagala zikuwa mbw ayagala oli yaziwadde oli kwegamba ne kuwaba nkafaananyi keerirabu yabajjajja enkadde ngamba nno bannaayo omuntu akulagirawo kikyali kati munnange nengenda inbox ya guy mpozi kyenzijukira nti nangula olunaku lwe yajja ku kanisa n'asaba nampaayo omutwalo ndoza zo ssente ze nalyako. True love, yes we are looking for true love naye true love ogifuna mu kukeeya mu kufaayo kitegeera ate nze nali simusabangako kintu wabula ye kennyini yeyeeyogezanga nanga kankukolere ngenda kugula kankutereko waneeno ku ssente ogula data kubeera yambuuza data okusawa ssente mme namugamba mbadde ntera kugula bana nali ngula gundi mitwalo ebiri kitundu ebiri kitundu kwesatu kitundu namugamba naye onaaba ontereddeko omutwalo nja funayo wano ku jibi entonotono nangamba sirina ssente kwe kunterako ezo 2,000 anyway nze muli ngamba nti nno oba osanga mukama katonda engeri yakikola ka relationship nako ka breaking up nga kali tekalina nnyo makulu kubanga kati wenaddayo ne mmubuuza tewali nemugamba munaye onsaasire ndimu nno neetaaga okusaasira nyinza okuba ninawe nakunyiiza engeri yaddala ndaba sirina we nanyiiza gaayi ndaba sirina pozi ekyo kye nakola okupostinga lwaki tuvaayo ne tuba twogera amazima tulabe munnange tetuvaayo kuwa story tunyumise era nenkimanya nti ekintu ekyo kyali kibi naye eriyo abantu abafulumya obusungu through posting naye ekyo wenamanya nti kibi nagamba tufunyemu obutakkaanya ensonga ozitudde ku tiktok si tiktok ku status biki kubanga nze saayatula just nayogera bwogezi neŋŋamba kale kyannuma omuntu akugamba atyamba okukuyita hani ng'abantu bawulira olina kikolerera naye ng'agamba nti nasooka nebakena kale kyannuma nga tesina muntu gwenyeza kukigambako nenkiteekawo ku status kale njagala kirabe kuba nali sisobola kiteeka mu bundi ebigambo mbinjukira bulungi nagamba mukama I've been faithful mukama neerekereza bingi musajja abafumbo bazze mu inbox zange abasajja ab'enzikiriza endala bazze nga they have money but I've been faithful Lord please like ebyo byonna saabiteekako nti abasajja abalina ssente bazze mu mutima gwange I was like mukama I've been faithful and I believe that I deserve better please give me what I deserve. That was my message. I didn't mention anyone. Kati akagato ne kamutuuka. Okitegeera akagato ne kamutuuka. Kwe kuvaayo n'ayogera bw'atyo. Ensonga zonna zinagwewo tunafunanga obutakkaanya kati ekyasinga kubanga ekyamala okyogerako ne mugamba nti ensonga zonna nangamba nti ensonga zonna zinagweranga eyo nemugamba amusosolo ebyo ne biggwa so enkeera bweyambuzako nemugamba yes darling nga njagala eyo ensonga eggwe maama yagizimbirako akagundi akanaala ndowooza yali afunye ekijinji kwe yeekwatira
relationship ne kafa munange kakati gayi nengezaako kati waneno mu kumugamba I'm so sorry biti onswasire wonna we nakunyiza we nakola obubi kubanga I remember naddayo ne meetinga gayo oyo ku date yaffe ey'okuna twamiitinga mu kagadeni tewaliwo nabya kulya twanalimba mu town nangamba nsikiriza nkulabeko hani nemugamba okay ne tumiitinga mu kagadeni akamu twafunawo na bwakunywa nzijukira wa gadeni yajja n'agamba mwagala kunywa nze jjukira I don't take soda because of that gas that I have in the stomach. Kinywa bintu birimu gas kasanchitekayo ng'olubuto lw'eppika so nasaba n'amazzi nali nnino kubanga kati ekifo kwe twali soda yali wa 3 amazzi nga gabbiri kati nenteeberezaamu bannange nsabe minati gaayita alina nelyo yantwala ku date alyokandekeyo annimbe kuba nze nali mugezi ko olwennyini lwe yaŋŋamba date ekifo we yaŋŋamba okugenda saagendawo ojjukira nabagambye nasooka ne ŋŋamba kaŋŋendeko wano we bakolera enjala nga we mulinda tugende ffenna bane nali ndugudde kati okitegeera kati kweyo date gye yanimba n'atajja kati ne waneno ku kweno gundi endala ey'okusatu baklanti waffe abalungi Dembiro Properties poti eno eri Wakiso nayo eri Wakiso poti eno erina amakubo 3 bannange nsaba mwetegereze bulungi wano mbalaga ekkubo erisooka main ekkubo eriyisa emmotoka bantu ba bulijjo poti eno etandika na kkubo lya kyalo saagala ogambe Korans ali wali otambulawo obutambuzi bigere okutuuka ku Korans poti eno erina amakubo 2 kati nkulaze erisooka wano nzikirira ku kkubo eryokubiri mu sides nzino oba osazeewo oteekako maduuka osooga mu L amasanze ndowooza ogalaba kati nzikirira wansi nkulage ekkubo eryandibadde ng'eryokusatu lyetulodde poti eno egidde mu layisi eri mu miliyoni 4 gokka ez'e Uganda kyapa mu ngalo kyapa ku mmeeza bananga atagula poti mwaka guno nze simanyi ky'onoogamba baana kale abaana bayinza obba tebakkakatako nnyo naye ggwe ng'omuntu weetonoleyo akalabo ng'omwaka gugenda weeweeyo akalabo ogambe bannange ate mutumanyi ffe tukkiriza n'ekibanja mpola bannange Dembiro Properties tukkiriza n'ekibanja mpola kati lino ekkubo lye lisembayo wansi eryokusatu era bw'oba weetegereza bulungi ondabye nga neetula poti eno amakubo geetulaga lya 3 erisoose lyembaddeko nga ntandika video eryomu sides then n'erisemba wansi kitegeeza erina amakubo 3 ate etandika na kkubo lya kyalo kaneighborhood okalaba bannanga abantu gye bali Wakiso nga bw'omutegeera banaye yino poti 5 ku 10 kyapa kati kweyo date gye yanimba n'atajja kati ne waneno ku kweno gundi endala ey'okusatu eyasooka lwataalya ng'atulimba mbu biki simanyi ye alina mikwano gye bagenda kulya baamuyise ogyeko eri gye twagenda yayagala okunkiisingirako awo obwo kwanzijukira yawaayo emitwalo 5 kakati munange yasasula kwolwo yalya kakati munange kwolwo date yaffe ey'okuna lwe yampita ne musaasira neŋŋamba namuli nayagala mulage embuna I'm so supportive bannange negamba munaireeta amazzi omwami wange talina ssente era ne bandeetera amazzi butukuwata era nawo twavaawo tuyombye kuba nalina enviiri zensibye buyinza okugamba mbuno nze nali nnyomba nali nina enviiri zensibye nze njagala nnyo ebibiri ebyo bibobobo nga benjiikako kati nali mbusibye nga bugwa n'eno mu maaso nangamba enviiri ki zino ze wasibye remember nayasama tanampa ku ssente nti oba enviiri zayombe naye yazinsibisiza mbu enviiri ki zino ze wasibye wenna olinga omwana omuto oyagala abantu banjogezeeko mbuno oli bebi kyannuma nenkoteka bwe nti omutwe nangamba hani obadde ki kinjogedde kikunyizizza I'm sorry
I'm sorry naye nsirika manyize wemba nyiisi nsirika kubanga wenjogera ebisingako awo tuba tujja kuvaawo obubi nnyo okitegeera nagamba hani nkunyiiziza hani I'm so sorry neyeetondatonda awo ne mubuuza ekibuuzo kino ne mugamba nembuuza ekibuuzo koyembuuza ne mugamba we wali onkwana olubuto lwange wali tolulaba nti lunene si lunene naye nga wembagambye ekizibu kyeninaawusa balengezezaako zijjanjaba zigaanye okitegeera waliwo olwojja okunsanga olaba ankomone nkusharingira vidiyo zange waliwo olwojja okunsanga nga lunene waliwo olwojja okunsanga nga tekuli ne mubuuza we wali onkwana wali tokiraba nti olubuto lunene ne mugamba wali tokiraba nti nno sitayiro y'enviiri zange yeeyo kubeera ze enviiri zeyankwanirako nagamba nali nkiraba I'm so sorry biki ne mugamba ondetera okufiiringa nti I'm not your type ate nga gwe wajja gyendi okitegeera I'm sorry honey biki nenkima amazzi kuba yali azze nekyaliwe ng'atudde eri annange nze naye waliwo wene engombe egamba nti woyawukananga ne gayi naye nga talabye weekusigenda oli enkokoyo ekyo kyekyasinga okunsanyusa nti kasika munnange kyanyononedde bwe budde kuba ne dadi yakiŋŋambako dadi naŋŋamba mwana wange kwanga namutuuza ne mugana naye dadi kwanga nze gayi yandaga shege nga ndaba buli kimu kyakunkaluubiriza ne mugamba naye dadi gayi tafaayo nga nina empisa embi nagamba nedda nemugana dadi mbadde njagala nnyo kano relationship kagende mu maaso nkapisa naye kyakamu tekagenda kukola nemugamba gayi ayagala ngende ewuwe ye tetunatuuka mukunja eyo egenda ewuwe okumulabako nemugamba wekiba kisoboka nti oba ayagala ngende mulabeko nze mmanyi ebyo ebintu bitambulira mitendera kati ntewuza eri eyo abagenda okugamba nti naye muwala goba naye oli mudongo no kati fe we as a believers kati tulina kati ebintu byetutakyakola ewa omusajja onoonyayo ki ate nga yomu ayagala kuwasa tubikola mu mitendera ekiseera kituuka mbu ogendagendayo okitegeera oba n'omuntu olabeyo fine si kugamba nti oba tuli baana bato nti wonooba ogenzeeyo mugenda kukola shege no naye nze nali ndaba nga sikyawe bunaanyizibwa yeti nga tayagala ngendeyo nga neddadi tamanyi ate nga naye mbu yeeyita musumba banamu akarelationship nakapika nentuuza dadi nemugaa dadi nangaa kale ngenda kwogerako naye kati ddala oba weeyogera naye nanyiga bunyiisi kubanga dadi byonna nabimunyumiza ndowooza weeyogera naye yanyiga bunyiisi tayagala muwabula ate ankoma yatugamba bwetuukako gwe butendera nga toyagala kuwabula manya ensi ekulemu gayi we namubuuza nagamba tewali nemugamba okay nemugamba naye nze nkwetondera naye nagamba I'm sorry kati we yamala nambuuza oliwa ndowooza oba yali awo wenaddayo omwetondera oba yali ayagala kumpita ate kuba namugamba ekituufu kyannuma kubanga nze nakuweereza message nakugamba njagala kwogerako naawe nobikulanga message zange nosirika kubanga nzijukira namuweerezaako message nasirika nenziramu nemuweerezaako message naŋŋamba twogera ku ki ate nange njewulira bwe yaŋŋamba nti twogera ku ki neŋŋamba never nze mumbejja waabwe awo sinnatuukawo nange nemublokingirawo kubanga nali ndabanga relationship nkafubyeko kati nga ndaba ate ntandise kubeera cheap waga gayi womugambira njagala kumitinga nakugamba twogera ku ki tekyetaagisa by the way nako yakateekako tekyetaagisa naye kyannuma era awo wennyini wenali mwetondera namugamba next time omuntu muwaamatu kuba nali sigenda kurepinga nali siri mufere nti ngenda kukubba wandibadde owuliriza kyenali njagala okugamba kati awo naŋŋamba naye nsaba nsonyiwe I was so stressed nalina ebingoba nemugamba ekisooka oli musumba oli pastor kakati like omuntu wagamba nti njagala kulaba gwe ng'omusumba
omanyi nti oba eyesawo bayinza okuba nga ayetanga counseling okwogerako nawe biki ate awo oluvannyuma lunambuuza nangamba oliwa nga naddayo nangamba nensirika enkeera nankeera how are you ngamba ndi fine just olubuto lunnuma namugamba nange lunnuma nangamba nange lunnuma nemugamba ati ekikuluma kinnuma naseka naye alaba nnoono omuyaayi namugamba okay nabeerawo ng'ayagala kuzza lukwanokwano naye ng'alaba simmuka nzikiriza nkwanjulira ekifo kyaffe ekipya Aisha Furniture Mart ekibuye opposite Prayer Palace nga wakava ku poliisi bw'otuuka ku roundabout ekibuye kwata ekidde makindye oluva ku poliisi bw'oti obeera oli ku kizimbe ekya Aisha Furniture Mart omwaliro ogusooka omwaliro ogwokubiri omwaliro ogwokusatu yenna furniture yitawo okkokoleka tuwa lambulako bulambuzi tunuulira furniture amanye ebbeeyi ey'enjawulo weeteeketeeke kola payment plan ogenda kusasulira bbanga ki teekayo akasenteko oyagala ntebe za famire oteekateeka mikolo oyagala furniture w'omulembe gw'otwala ku bukono oli eswaga obisanga ku Aisha Furniture Mart wali eri ekibuye so nga ate ekipya kijja tegeka akasente ekipya kijja alina kyagenda okulangirira omwangu yattenswa ku Aisha Furniture Mart namba ogiraba ku screen eriemu yokka mukubireko akwereza ebifaananyi ronda furniture obeere ng'otwala ekibajje kyo kakati munnange yalina concert musumba ate muyimbi yalina concert gye yali ategese nga yeetaaga ssente najja nga mbeera nga nkomentingako saakomentingako namubuuza nemugamba hello how are you namugamba I'm fine kubanga teyaddamu okusevinga namba yange kubanga nzisiddangayo kulaba status ze namugamba hello how are you nanga I'm fine just stressed namugamba about stress about what namba nteeka concert entuddemu noonya bagula tiketi biki nangamba okuyingira kwebiri bipya ne$5,000 kati namala namugamba okay nemala nemugamba ngenda kuba siriiwo bambi ngenda kuba sinna ddala ngamba newoba tonnadda you can support us through buying the tickets nakyo kiba kimala nawe era tuba tukulabyeko mu mwoyo omanyi omusajja yali after money ebirowoozo bye byonna bimuli ku ssente wemala nangamba osobola okutugulirayoko ka VPN naye munsonyi ngiyisa VPN VIP temumpisaamu eggaali osobola okugulayo ka VIP ka mitwalo emeka ka mitwalo 3 mitwalo 5 taamanyega nze nalumaga waabwe nina ebizibu ebimala nkwate emitwalo 5 nkateekamu konsati yo sinoonya abagenda obuulira enjiri nenzibawa naye nga siziwadde gwe sserumaka kani imagine akuba olukono kati gulina okuŋŋamba ssente ze nnina okuwa mbadde manyi gwolina kunyanjulira konsati ze nenoonya zenkuwa oba nkuwa kitundu kya VIP oba nkuwa tiketi ez'ebiringa 5 nalabagaye nga mubbi buppi neŋŋana naye mukama wamponya wali olina byontaasa omusajja omutuufu alijja little pastor banange yansanga ankomo amaze okunnyumunguzaako enfuufu ku bwongo yansanga bamaze okunjozaako enfuufu yanoonya gwatomeza bambi yali amanyi ndi buno buchipuchipu girls bwe babakako mu kkanisa awo navaawo dda banange mbadde mugumiikiriza era ndi mugumiikiriza era nja kuba era bambi sisita yavayo n'atubuulirira n'atugamba essira toliteeka ku musajja agenda omusajja amufunye ntya essa liteeka agenda kunsanga atya that is me right now okitegedde ekintu ekyo yenze kati essira nditeeka nnyo ku musajja nsanze atya obulamu bwange bwenkulembeza luvannyuma nnyo wano nga ngenda afuna gaayi
ku live nga nkwana Gayi nga ngamba mbu era nze ndi mwana waani yangambye maama we dokita era mbu yali akola mulago nga bamuyita Harriet Mambo kansooke nkakebere Gayi nabadde namudulitinze namudulitinga nga namublokings Dr. Harriet Semambo nangamba mama wange Dr. Harriet Semambo biki mama nga alina ennyumba ya bisenge 18 biki era mweyesawa mwennyini mwe yankwanidde akusikinze andaze ennyumba gyazimba naye abasajja naye oba muli basiru kibuuzo sibabuma naye muli basiru mwemulowooza mbono buli muwala mugenda mulowooza nti siteegi ali awo mbogenda kuvaayo osome ebyobugagga byo mbu omuwala gwe naawe mulaavu awo twavaawo baddiye kweno apu twavaawo okitegeera nangamba nandagawo ennyumba ye anyumirizaako relationship ye ne girlfriend we nga we yali girlfriend we mbu yamuteekamu ssente n'amukitingako anyumiriza ssente ze yakamuteekamu mu miliyoni mmeka sirika wenasirika gayi yennyini nakola ki n'agamba mbu naye njagala okuwasa omukazi ng'alina Katonda alina eddiini naye wenakulabye ku live ng'okoze live ng'olina Katonda nenshemererwa nemugamba nti oyagala omukazi alina Katonda naye naawe olina okuba ng'olina ki ng'olina Katonda namuwadde obudde ntegeere endowooza ye weyamaze mbw ate ng'olumaze omuwa obudde tuli mu nnaku 3 twogera n'agamba mbu nze saagala mukazi mulokole mbu njagala mukazi ng'alina eddiini ng'agenda ku kyaki okusaba naye bino mbu overnight nze omukazi tandika mu nju mbu lwa overnight neŋŋambawo katula k'ebisebuka be bano abeereeta mu kkanisa yeefuula ndi mulokole kumbe ayagala mukazi be bampasita bugembe bwe yayogeddeko ajja n'agamba ndi mulokole olumala ofuna omukazi n'addayo nemugamba neŋŋamba mutima katula k'ebisebuka keekano maze n'oyogera amazima nemugamba nti nze kati ndi mukyala muweereza saagala akumalira budde oba nkulimbe relationship terina gyeraga ndoza yali amanyi mbu kamaze okunsomera andaze obumotoka andaze ewaabwe mbu ngenda kushemererwa omusajja mulungi alina ekirevu kikomeri naye bannyina z'abalungi twongera okubajjukiza nti ebyo bye mupikaapika obunyama nemusunansuna obulevu ebyo size ensonga kati ezikyatusuula mu mukwano yesu twagala abantu abalabikako abalagika mu bantu naye olina okuliita ekisingako awo nga naffe omutugamba mbu nyaaki tefumba ebyo si ebintu byolina okukulembeza mbu wamumina ssente kati wobiŋŋamba nenkola nti ne binnyongerako ti nze mumbetta neba awo navaawo nkitegeera ekintu ekyo era munaye Gaayi namubulokinze nga sirina nagwe neebuuzizaako nenga twala eri kasasiro kiteezi namubulokingiddewo saagala anyumiza ngamba ngewammwe omulina ssente enkole entya simanyi dokita angaye maama we Dr. Harriet Sembo musaakingako kubanga omuntu nga dokita w'amaanyi nagenze nemusaakingako ku TikTok taliyo ayinawo ka clinic ke yampeerezaawo nakoze byo mu blockinga anko munandika kuweerezaako banenkwebuuzaako kale ayinawo kakiri kagundi ke yampadde namugana naye namala awo n'ayogera mbu muganda wange yakakola omukolo bambi era omukolo gwanyumye nnyo nemubuuza kale nemugamba mpaakoko ku bifaananyi ku vidiyo za muganda wo ez'omukolo nagamba nja binoonya ku TikTok nenga brother wo gamba brother wo nonga nti emikolo mungagisonze tolina yadde ekifaananyi kya muganda wo ng'ali ku mukolo
ako nenkabuuka. Ennyumba yennyini gye yampeereza nga ku TikTok eri mu mannya ga muntu mulala. Ne mubuuza ssebo. Kati neyeewozaako n'agamba nti oyo omwana yapostinga ennyumba yange naye namugamba bijjeeyo. Kati ako nakadawunloadinga nga nkajja ku TikTok ye nenkasigaza. We yamaze n'agamba mbu nayinza okusinziirako oyo omuwala kye yankola kubanga yanyumiririza n'agamba mbu omuwala yanyumiririza n'agamba nti oyo omuwala yamuteekamu miliyoni z'oba mbu 2 eza bizinensi mbu n'azirya n'amutikka kubanga omuvubuka yangambye mbu ali South Africa ye lwaki simwogera yamanyi naye mu buleevu anankola ki. N'agamba mbu omuwala ali South Africa mbu yamulete South Africa n'amwefuulira biki mbu ne baawukana nadda e Uganda. N'agamba mbu era kati nze sikyasobola kwesiga mukazi mpozi nga ngambye nti alina kyasobola okungattako. Ne mugamba muwala ki gwe gw'osuubidde agenda okuzinga nga tonnamuwasa. N'agamba abawala gye bali ready nkunina ne gwe nina kali mutima nange oba olina nze onnoonyeeko ki kasasiro. N'agamba mbu lwakuba yazaala sagala abakazi baazaala. Mu story gye yangambye talina mwana nakuta obudde nengenda mu TikTok nenkebera nga alina bebi naye yangambye talina mwana. N'agamba munaye oba osanga wa muganda research wadde budde kuba yabadde alowooza mbu obulungi bwe busobola nti okunsuula mulaavu. Neba yasigwa mulaavu lwa bulevu nabufuba muluvubuka mulungi bambi. Munkomo nja mukuweerezaako awo inbox omulabeko ne account lwenja ddukulaka ayinza okuba mufere waako nga tetumanyi. Kakati munnange ng'alina bebi n'agamba ne mugamba kati ng'oyagala omuwala akuzimba atya. Bw'ati maama wange yaŋŋamba mbu omukazi yenna waba azimba amaka ge kati nampa example n'agamba osobola okukwata ekikopo nga wakiguza ssente zo n'okyasako nze nedda nti era mba nakiguze nkyagala. Mbu kati nange oba njagala ennyumba keewedde kati omukazi yenna mpozi nga amaze oteekako ekikomera ku nju. Banoono kasasiro nemugamba muwala ki gwe gw'osuubidde agenda okukola ebyo mbu olwokuba ayagala omwagale. Mugamba noonya abalala sinze namubuloke nze gasaana gwe neebuuzizaako. Kati nenaawo n'omulala naye ali wano. Omusajja banaye communication ye ntono. Omanyi ye muntu tatayipinga. Banaye nze mbuuza ekyo kye kikula ky'abantu abamu. Oba nze mulinga mbu batamanyi okuwandiika naye asoma bulungi. Wanga naye wekituuka mu kutayipinga ayinza okulikodinga ka audio ka dakiika 3, 5, 17 tasukkawo. Communication yeefu. Banaye omuntu atayitayipinga atama kubanga waliwo ekifo mugenda okubeera just wetaaga bu typing. I love you honey, what are you doing? Oh my gosh, I miss you. Mukwano. Good morning, praise God, wasozoti biki nze okusingenze kati ndi mu kibuga n'abaako. Oli bize nkukubireko n'abaako. Niba naye tubonyebonye ne relationship naye mbabulire twezeemu amaanyi. Abasajja abatuufu bajja kujja n'abakazi abatuufu bajja kujja. Tubeere real, tutereze ensobi zaffe. Mana ye mwebale kumpuliriza. Mukama abawe omukisa. I love you, darling. See you, bye-bye. Thank you for watching. Ono omwana ow'obuwala osisinkanye abasajja abeefaanaanyiriza abasajja nga tumaliriza waliwo ebyadde byasigalidde of course byetawulidde ebya Guy ono owokubiri. Guy watuukidde okuteeka mu mbeera ey'okugamba we mubadde mutudde nti bannange mutuwe mazzi
omwami wange talina ssente, okwekkiriranya okukompromisinga oba okukedde okujinya omuntu mu stages zino ezisooka n'omujinya ate n'omujinya nnyo oba okedde. Njagala kukakasa ekyo si kye kijja okuleetera omusajja oyo okwesiga okukwagala ennyo abeere mwerufu abeere mulungi nnyo gy'oli. Tusuubira nti ebintu by'otafunye wano nga mutandika. Kambabuulire Gayi gw'otandise naye ng'abadde mwanjulukufu nagamba Mukwana kituufu kiri nti okwagala nkwagala naye nnyimiridde bwe nti mbadde ngenda ndowooza nti tugenda tambula bwe tuti n'oyingira ekintu ky'omanyi naye bw'otandika n'omuntu nga mutambula ali bw'atyo bw'alaga nga alina ate ogenda ozuula nga talina kati otandise okukubawo ebituli oba okukubawo ebiraka omuzibire oba okedde nnyo. Omulenzi ng'akukwana ekyo kyekiseera ky'obanga togwanye kumujinya kubanga ekyo ekiseera n'abatalina bigendererwa birungi beekaniikirira n'abayaaye bennyininyini bafuba okulaba kubanga bakimanyi nti bino bye biseera. Kakati oli yagamba wa ssomero yagamba nti mbabuulire waliwo ebintu bye tulabirako omuzadde nga yakaleeta omuyizi, waliwo bye tulaba n'ogamba ono omuzadde yesu twagala abayizi naye omuzadde ono agenda tumenya. N'agamba nti waliwo omuzadde atandika nga mulaba embeera emukuttemu nga mubadde temumumanyi naye nga mulaba embeera emukuttemu. 1 essomero gy'abadde asomera omwana ebikosebwa byennyininyini byabadde alina okuva mu ssomero eddala oba oliawo bafunyemu obutakkaanya waliwo ebibaddewo n'agamba omwana wange bamubuulinze waliwo ebyabaddewo nga bitegeerekeka najja nanga mbadde siri mweteefuteefu kubanga taamu eri wakati n'ebiringa ebyo. N'agamba n'essozimo waliwo omuzadde aripootinga ng'engeri y'omwana we gy'amuleeseemu. Omwana atali nti atandika butandisi kuba ate n'atandika obutandisi era mulaba nti bano baali badde beegaganula kubanga omwana atandika butandisi babakase kibaguddeko bugwi. Waliwo omuzadde atandika n'ogamba ono omuzadde agenda kutumenya n'agamba nti ebiseera ebisinga ye nga nannyini essomero olwo gwe njogera naye nanga nti nze bwe nkugamba nanga waliwo bano abazadde abasomesa abatalina customer care abalina handling enfu ku bazadde ebyo birala nti omusomesa waliwo byalaba ng'abirabye bubi ku muzadde. Nagamba wano tulina abazadde nga bava Kiryandongo bava Kyankwanze n'aba ng'ayina enteeze ng'ajja kujja wano mu gumboots ajja kujja wano ng'abadde akalakala n'eddagala lyeyayise eri ewa yayise eri gye baafunira eddagala ze n'eddagala ly'eryente ayina ejjambiya ne mumunyoma n'agamba nti abo mbaawula. N'agamba nti naye nze ondaba ebbanga lye mmaze mu masomero waliwo omuzadde gwe ndaba ne ŋŋamba ono kamugezesa ettaamu eno yokka bwe nnemanga muta olwo ng'agamba nti ate mba nkikola nga njagadde to prove myself right or wrong. N'agamba naye nkukakasa era omuzadde oyo mu ttaamu eyo mba nsazeewo ne mugamba muzadde tetujja kukusobola. Waliwo ogenda kugamba nti lwaki otuvugira mu masomero njala kuvaayo nkuleeta eno. Waliwo ebintu omuntu byakola ng'akukwana n'ogamba nti olaba yeeyisa bw'ati nga nkwana. Njagala kuwa ekyokulabirako nze ndeeta ebyokulabirako ebinaakusisimula otegeere kye ŋŋamba. Nze omwana ow'obuwala ng'omukwana bukwanyi mutambula tugeze mutambula mubadde mugenda kuli mu paaka mugenda mulinyira taxi omupikinze ku dduuka lyakola kayinaalyo kagamba njala okwogera ebigambo nanga waaye nze ninda akaawe enkali ennuma sisobola kukiddamu n'ayogera ekyo kyenjogedde aba akyogera bw'ati nga bw'abuuka bw'ati n'ayimirako wali katono nnyo n'awanika engoye ati n'alyoka akola susu neyeetaawuluza. Njagala kukakasa ebigambo bino ssebo y'omuwala taba mmere kulya gwekyo gye kiraba ng'ekitono kati omuwala agenda asoze mutuleke maama nzo susu bwana nnuma. Njagala kutegeeza okiraba ng'ekitono okiraba gw'ogezaako okulaga nti oli free mumanyi kyoyagala naye njagala kukakasa ffe abalenzi tuba tumaze okulaba nti ono nnomba ki gwe. Do you know what it means? Omuwala gw'okwana ne bannalumaga bannaluwali balina akafansonyi ke baba nako susu asobola omuluma n'akireeta mu ngeri awo ey'obuvunaanyizibwa naye oli yajo
agenda okukyuka bati oba ng'olinga amugamba nti like sorry I beg your pardon Mukukwana ogenda okukyuka oti omutunuulire ng'asitamye ekyo ekintu si kitono naye njala kukakasa ffe bwe tutambula kyaliba ojja n'otunyumiza no nga ni mwana kakyali kano kalina ekintu kye kaakola nga nkakwana olwo bitugamba wayise emyezi 2 kana akaddemu kalina ekintu kye kaakola nga siri kyerabira lwakuba nti ebirowoozo byange olumu bimanyi okukivaako ne situlanyo nga nsonga naye ate buli wekibeerawo ekino kimu kiddamu ne kinzijira nti kyali ki nti mukimanyi nti kabebi yako nali nkapiikinze ku kizimbe Coca-Cola kaga tugenda ku FMB ngendo kana tutambulako wanna wali nga simanyi kubanga tekatya ne customer wali ne kafuka olinaga nti mwe olaba nze ndi musajja naye awo sisobola kuyimirira n'ensumulula zipu n'entunuza gonja wange awo nti nfukawo akawala kafukawo kati ffe bw'obyoganga lindako kakikola mwali mumaze nanga nti eyo yali wiiki esooka akawala ako nga nkakwana olaba ne bw'aba muwala nga abadde best wo just nga mubadde friends the day amapeesa bwe gakyuka omuwala oyo ne munyiga epeesa erya relationship ne mubeera boyfriend girlfriend nkukakasa waliwo ebintu byataddamu kukola ng'ate oli yali abikola kakati omulenzi alaze obukopi alaze ebibeera bwe bityo ng'akyakukwana osuubira kyamagero ki red flag angezo oba toziraba baba baakuloga akatawano nalumaga oba musiru kyembuuza mbweze enviiri ze wasibye oyagala olowesa abantu mbu ndi nakwanya akawala akato kati ng'akuwaana nsigala neebuuza abalenzi kankibuuze wano abalenzi njagala ombuulira ebintu bibiri geraageranya tell me how it feels okusinkana girlfriend wo okusinkana omwagalwa wo nga yasibye enviiri naye nga gwe wamuwadde ssente z'enviiri and tell me how it feels how do you feel okumiitinga omwagalwa wo ng'ayina akaviiri kapya naye nga tomanyi mayitire gaako kiwulikika kitya owulira otya okusinkana omwalo oyo nga mulina we mulaga n'osanga ng'ayambadde olugoye olupya nga si gwe waluguze era owulira otya omuwala oyo okumusinkana ng'olugoye lwayambadde gwe waluguze geraageranya ebintu bibiri ki ekisinga okuwooma mulenzi gwe tukwewuunya tukutya lwa butakudduka engeri gy'okinagguka n'otunuulira omwana n'okanula amaaso ng'asibye enviiri naye nga tomanyi mayitire ng'aguze akagoye akapya ne tomanyi mayitire ayambadde omunuulo ba high heels yewanisa ati yenna anyumye naye nga tomanyi mayitire ga ngatto nze tukutya lwa butakudduka neggwe omanyi bw'oli eswaga omanyi bw'oli oluvimbo omuwala ng'avuddeyo mu kadduleesi kali kennyini ke waguze gwe omanyi bw'oli oluvimbo gwe omanyi omuwala we bw'atambula omanyi oyo omuwala bw'aba akuwulira nga yasibye kapenso nga ssente za penso gwe wazimuwadde nga sizaakulwanira bulwaniza amale kuzeebakira n'omugamba nti bebi nsaba onsibire kaviiri kano n'omuweereza ekifaananyi ng'akaviiri bwe kafaanana kubanga abasajja abamu tebali nga sozi nsobola okubuulira ebika by'enviiri ebiwera 20 nze naye abalala tebajja kuba tebabimanyi so si musango era nange abimanyi ennyo sinze nina engule naye omwana omuwala n'omuweereza ekifaananyi okirabye ku TikTok n'okukola screenshot n'omuweereza n'ogamba bebi akaviiri ako okusinza bwenkabe kajja kukunyumira madde nsaba okansibire abeera ali awo tuli ng'oyiyeeko emitwalo 10 gwe oyo omuwala alina katonda amanyiddwa katonda w'ow'omu ggulu katonda w'abakatonda ow'ebitonde byonna oyo katonda omu najja amanya katonda wo mulala nga be bazadde be naye waliwo lwayinza okuwaba n'ayagala okukusukkulumya ku bazadde ng'ayagala kukuba oluvannyuma lwa katonda kitaffe mwana n'omwoyo mutuuvu ng'omuwala oyo ayagala kuzzaawo ggwe olw'amakula g'ebyo by'okoze obikola mu kwagala tolina bigendera bibi naye obikola mu kufaayo eri omwagalwawo omuwala oyo ne bw'aba agenda mu saaluuni tagendayo mu ngeri ya bulijjo ayina engeri gy'afalaasira asiba akaviiri nti totta akaviiri k'omwami wange totta akaviiri ka mwagalwa bw'ajja n'akera lindako tulabe ayagala akaviiri kalame
kaveyo bulungi kubanga bebi yamuweereza ssente n'osigala ng'otunuulira essajja ekkulu omukazi n'asiba enviiri mwaka ku mwaka n'agula engoye mwaka ku mwaka n'agula engatto n'agula ensawo mwaka ku mwaka naye nga naawe ogamba mbu olina omukazi mbu olina girlfriend okyalwawo nnyo ng'onaaba kwayoza ngamba sabbuuni so zivaawo mbabuulire abasajja mutekinge positions zammwe nga tutandikira ku basics naye omulenzi ekyamanyi kyagambye mbu akakaviiri ke wasibye ogenda loweza abantu nti nakwanye mwana muto meaning akavi negwe omanyi omukazi bwa banne nga tabasajja bannange gwe omanyi bwe kiwulikika omukazi bw'asiba akaviiri n'atuuka okulabika ng'omwana omuto okimanyi nti ate ffe abasajja abasinga ekyo kye twagala waliwo obuteeteeyi bwe twakula nga twegomba nalabanga baana bato nga babwambala bwabanga budress obwo nga bulinako akasipi kati ennaku zo kifuuse common nkiraba nnyo naye we tukulidde nga tuvubuka mbadde nga sibulaba naye nga njagala nnyo waliwo abaana nga omwana nga bagenda omutikkira kalimwezi amaze omugigi balina obuteeteeyi bwa Christmas obuteeteeyi bwa camp meeting obwo bwe babaguliranga omwana nga muto n'alyoka asiba obuviiri ne bukola obututwa bupisi busatu mu mutwe bwe buti mumanyi obuviiri obwo ne bulengejja eno kabebi ako nga bwe tukula nga tugamba isoka bebi wange alina faana bwati naye olina olaba nga girlfriend wo ng'olaba kakakoye kalina omunyumira kakati omuntu wo bw'akeesala bwati akateeteeyi ngaako eriyo abawala nga nyuma obututtu obusatu obwo bwe basiba mu nviiri n'akwata wano akawana n'akwata gwe noli otandika olaba nga kibebi kyo kiri omuwala bw'aba yasiba akaviiri n'alabika nga bebi kitegeeza akaviiri kanyuma naye omusenkaggale era teyakiraba yalaba kirala nti bagenda mulabanga mulya buto n'omutunuulya n'omusaasira abo be baganda baffe nno ssebo lwaki siva ku musajja oyo ne mwesonyiwira ddala lwaki simwesonyiwa kyenjagadde ku ddadiwo nti teyakudictatingira yakuleka weerowooleze yakuleka weesalirewo abantu abakonectinga abaagalana abantu bammwe ekino kyembagamba yabagganya okumiitinga n'akola bukozi follow-up ng'ayagala omuwala ono ku nkomerero oba n'omulenzi beesalirewo nga bo abalala mwagala kontrolinga omulenzi mwagale omulenzi oyo mwagala omulenzi oyo oli atuuka okwagala omulenzi si ye ku lulwe naye amwagale ku lulwo that is very bad waliwo wano wookubidde embogo ne nga bebi agikubye naye ng'agiwulidde wooyitidde VIP VPN I think that was just a mistake I don't know oyagala okuyiga oluzungu naye njala nkubulire kawala ggwe bano tebakulabye mukama bw'anaakuyamba n'otereeza sipokeni accent n'egenda erama oli kawala kalungi keeru ka size ke ko maintaining a size eyo kati practicing oyongera ku practicing ko oluzungu bwe lunayiga oluna kakatamu okuva ojja kuba muzungu nnyo kati oli muzungu mundabika oli muzungu bw'oyogera obaloko sozi kati ate gwe okuba mwannyoko amma byonjogera byaffe kakati amate mu luzungu tekikyabulamu naye wetuli si wabi olaba at least ovudde otagalidde mu VPN mu kifo kya VIP naye ate era n'omala n'okabuuka waliwo akakugambye baby genderaawo you're a beautiful girl you're a beautiful sister bw'onootereeza ka accent noyo bu app gyebuli ne ku TikTok eyo gyebuli bw'oba oyagala oyiga oluzungu ate basobola okuwayo oluzungu olwangungu naye nga gyebiri abasomesa kwe bali mukwano omanyi nti kakati bwe mbangamba kino kijjirawa kati ofune buli obwaka kasuka yaaka kati Kangereza nze simanyi Luswayiri naye abantu benkangamu ku Luswayiri nja kasuka sentence egi ofaafagane nayo nga ntuufu bebi wamojja yiga kakati ekisinga okwewunyisa omuwala ng'ono awunzika ng'afumbiddwa omuzungu kakati fe abakuba olulimi lwe yeeyogeza oluzungu lwaki tabeera mu Luganda n'afumbirwa muzungu lwaki abazungu si bibatwala ng'ensonga
luisi lulimi lwe naye ayagala odduyiga alu practicing akati wanaafunye omukisa okujja wano wamma yongera oluzungu ate gyala tutuuka okutuuka nga bw'oba oyogedde owadde story ku bitundu 10 ng'ebitundu otuwadde 7 Luganda 30% luzungu tufaafagane nalwo hey baby oli ku mulamwa wokutte weewo baaba ekintu okirina mu 5 ajagajaga kyogenda obbakola kati onajja zaala abaana aboogera oluzungu kasatu kisusa n'olowooza nti oluzungu lwe buli kimu ku baana batuuka okubanga boogeranga bakatuni waliwo benda bawana ennaku abaana b'ennaku zino boogera oluzungu bulinga bakatuni kati gayi wa tiktok ono saagala mumalirako obudde yanyizizza yes si mubi naye obulungi tebabulya kati okugamba mbu ennyumba oli agiye kubisaako ekifaananyi kuli okonna kwesoma okukugamba mbu omukazi bw'aba tagulanga kintu mu nnyumba tasobola bikuuma ate abasajja muleke nammwe kuswaza kuno kwonna kuba kwokya abakazi bangi nnyo bafumbiddwa nga talina kyaleese mu maka nga ye kennyini yazze n'abeera property enkulu mu maka omwo n'abeera ekyobugagga ekyamaanyi mu nnyumba eyo ng'asobola okulabirira ebintu by'omwami temunalaba bantu bagula bintu byabwe ne bibalema okulabirira nga byabwe naye kakati ono anoonya waakubbira akulage nti ennyumba ebulako kikomera ozimba ekikomera nga n'ennyumba teriiwo nga n'ekikomera tekiriiwo buno buyaaye bwennyini obuwedde emirimu mbuwakiri omukazi bw'ozimba ennyumba omukazi ateekeko ekikomera awo amaze okukubala mu miliyoni nga 10 bwe muba nga muzimba ku 5 ku 10 miliyoni nga 10 zigenze ku kikomera naye abasajja abamu ate n'obubbi bubalema nabagamba abantu ensejja balema n'obubbi bukuleme nga ate obubbi bwetaaga skills nnyingi kati wulira ono bwavuya nange ensi erimu ebinene yeeteeza ayagala kikomera kati nga n'ennyumba teriiwo ate aneka okunyumiza ebya exo bwe yamuteekamu ssente ezo zonna abasajja abakodo abasajja abakopi kino njagala ani mukintemeremu njagala okubuusa bannyinaze tandikira wano kankanugule ne ku ddoboozi njagala okubuusa bannyinaze abalungi ennaku zino waliwo stock empya ey'abasajja abayaaya abatalina mulamwa abasajja abakopi abasajja abakodo naye ng'ebibi ebiyisa byabwe ebyo ebibi balina engeri gye bakuteekateeka okubimanyiira mbuuza nti batya ajja n'agamba omanyi abawala banzibye ekimala omuwala namuteekamu ssente zange nali naakamukuba embaga n'adduka n'agenda namuteekamu ssente zange agenda okukuba ekiro yagenda eri n'anneefuulira nze kakati ku bawala ndi muzibu nnyo omuwala namutandikirawo bizinesi ya bukadde 3 n'alyoka agisuula n'agenda eyo nangeri yakukuteekateeka ng'abikka ku bukodo bwe ng'abikka ku bukopi bwe kizibu okusanga omusajja ayogera ebyo byonna n'abyogera n'awunzika ng'akuwa ssente n'awunzika ng'ajja kuvaamu 5 ng'ajja kutwala mu saaluuni ng'ajja kuwa ku busapurayizi aba yakuteekateeka okumanyiira obukodo bwe n'obukopi bwe kati bw'atakuwa mugamba mbi I think akyangezesa bambi relationship enkadde yamuyisa bubi n'ateekamu omuwala obukadde 3 omwana alyoka n'ateeka omuwala ssente agende ebweru n'atuuka eri n'amwefuulira n'amubulookinga n'amusuulira omwana ngenge njagala kukakasa eyo ngifera mpya ey'abasajja ayagala kulaga nti obutakuwa alina obulumi bwa relationship enkadde lw'olisisinkana omuwala gwalaga nti gwe yali ayagala ali kunyumiza oli gwawo ekigo ng'obukodo bwe obukopi bwe buzaalira n'okugamba kitundu ku ye naye ayagala okukishuga kwotinga nti tata ssente kubanga bwe yata ssente ku mwala oli byawunzika bubi it ended in tears abayaaya abo mu bagendeko mpola baffere ayagala kukulimba tayagala kuwa ssente kubanga ku bukodo kwatudde asasiro kiteezi simuzzaako tweyanziza okugabana naffe emboozi yo era twongera okusaba mukama akuwa ekisa mukama akuwa obusobozi mukama akugabirire njagadde nnyo ebigambo by'osembezaayo ng'otwala ekyokulabirako ekya sister yatuwa emboozi ye ng'agamba abawala tobeeraawo ng'oli awo olinda mulenzi nga tolina kyokola upgrade yourself. I think I talked about it somewhere a few days back. Ningamba nti abawala abamu temunaba kitegeera mwetaaga mirimu temwetaaga basajja. If you remember baya bade number between 7 and 10
Nembagamba nti bwe wekanga oli mu situation ey'okubanga you don't invest in yourself, you no longer invest in yourself, then you don't need a boyfriend, you need a job. Investing in yourself nayogedde ku kyokuba nti weetaaga okubaako maybe okweyongerako mu education, okubaako skills zoyiga, okwetaba mu misomo oluusi byebere byamikono, ng'olina ekintu ky'osobola okugattako, ng'olinayo ky'omanyi otugenda okugamba nti omusajja bw'oba omusinkanye kale bw'abanga ayagala kuteekamu ssente, ng'olina ky'omanyi okukola ddala practically. Osobola okukola cakes, osobola okutimba ku mukolo, osobola okutunga, ng'obuzibu bwokyalaani oba wooteeka kyalaani n'ekyalaani okiina niyo oyagala kufuna ekifo ekikola. That is investing in yourself. Era ndabula abaana ab'obuwala omulembe guno nti okubeera mu myaka 3 ng'oli awo olinze musajja, njagala kutegeeza nti oteeka okubeera nga ojja kutuuka okubanga wakiri ku mukolo, osobola okubanga weesasulira saaluuni, osobola okweyambaza. Omusajja ayinza okubanga takikulaze naye yeewuunya. Chovola baawunzeko agamba singa yawasaako emyaka 23 akakava mu ssomero aka 25 n'akuwasiza ku 3 nga tolinaawo kyolina, tewe investing naawe kanyininyini ng'oli waakulera nga bano abatandikirwako obutandisi. Duniya ogimazeeko emyaka 35. Ekyo tulikyogerako olulala naye ate nzikira nali nkyogeddeko, nja kujjukiza bujjukiza. Invest in yourself. N'okubeera nga otegeka ennimiro yo enjuki zijje zigigwemu, ako nako kakodyo ak'okuba nti oli mu kweinvestingamu. But you are there waiting for a man, you're doing nothing. Abasajja babajooga nnyo atuuka eri n'abikulangira. Naga nti bwe walwawo okufumbira nalowooza nti oba wali oli mu misomo, ndi bw'ova misomo watandika ku business oba wakolako ku mirimu, naye naawe ommenyanga yawase bujje. Simanyi oli omusajja bw'akumanyiira, njagala gikulekera nga challenge, kikulumye naye ye njagadde nkyogere kikulume. Invest in yourself. Omusajja kaakusange ng'akuwasiza ku myaka 4 naye nga bwe munaatuula okwogera nga waliwo nawe ky'olinako, naye bakuwasiriza ku myaka egyo era oyagala omusajja akwate ensimbi aziweereze ewamu okusiiga ennyumba nga bajja okuwasa, nga bajja kwanjula. Bannyina zibagenda kunyiiga naye nze abagwe munyiigira nze wammwe. Invest in yourself. Invest in yourself. Prepare your garden such that when the busy come around, they will be looking for good flowers. They will come to your garden because your garden has good flowers. Nsabe emirembe gya Katonda gikubeere nange jimbeere. Saagadde kuba wano nga njogera by'oyagala kuwulira. Eyo si eno channel. Nkiddamu. Channel nyingi nnyo nsobola zikumentioningira. Channel ezo nga ziriko nnyo by'oyagala okuwulira. Eno channel eriko nnyo bye weetaaga okuwulira. So bwe mankunyiizizza, it is okay. That is what I wanted. Thank you so much for watching, darling. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsabe emirembe gya Katonda gikubeere mu linnya erya Yesu. Again, thank you so much for watching, darling. I love you, darling. Ebyakabi nga bya mulembe ate nga bigulikako okuva ku Masses Quality Beddings. Twina night zonna ez'abaana, ez'abakulu, ez'abavubuka, buli omu yenna alina nightwear. Zitandikira ku mitwalo 2 kitundu, 3 kitundu, waliwo abaagala zino eziri heavy cotton zino ziba za mitwalo 4. Tuyina nightwear zonna kati abamu abami bagamba tebaagala zino empanvu zibaleetera ebbugumu nga beebase. You go for this. Just thought inboxing anogamba ngulira omuntu mukulu, ngulira mukadde wange, ngulira ani, tuba tumanye ekyokuwa. We give you options. Kola deliveries wona we muli, osobola natusanga ku physical location yaffe enansana ku Mastowa opposite stage y'Ekyebando wansi wa Epic Motel.